Gigenda kwera myaka 4 bukyanga lutalo olw'ekiikiro olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza luggwa olwayindira mu bitundu by'e Luweero. Kyokka bangi ku beetaba mu lutalo luno ne gye buli eno bakyabanja akasimo kaabwe wadde nga gavumenti beesasuddeko nabo bangi ddala. Kati omubaka wa bavubuka mu Buganda Agnes Kirabo Nantongo nga mu kiseera kino yakwatidde NRM bendera okuvuganya ekifo ky'omubaka omukyalo wa Luweero agamba nti ensonga y'abaazirwanako yemukoze ajja okusimbako omulaka ng'awangudde ekifo kino. Bannaluweero balwana, abalwanyi abamu tebannaba compensatingibwa oba kuweebwa kasimu kaabwe. Era ngenda kulwana nnyo okulaba ng'abalwanyi abo batannabatuukirira. Ntwalayo amannya gaabwe basobole okulaba nga baba compensatinga oba nga babawa akasimu kaabwe. Kirabo nga mu kiseera kino yeetegekera kusunsulwa era nga yasisinkanya abagenda okumuwenjeza akalulu okutema empenda ku bitabo bagenda okawangulamu. Agamba nti ebyobulamu, ebyenjigiriza, enguudo n'ebirala wakubirondoola nnyo. Eddagala libula, erijja eritono nalyo libula. Abakyala abafa nga bawa obulamu, abakyala abazaalira ku seminti, kati nsuubira okukwata ku health sector eyo kulaba nga abantu baffe bafuna eddagala ate we lijja lituuke. Ate Busi yabatongoza ebifaananyi byabakwatidde NRM bendera ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eno ku mukolo ogwetabiddwako omuwanika wa NRM Babula Nekesa. Mpaka ku member of parliament najagala kutwala akakisa kano okwebaza nnyo omuwala waffe honorable ambassador nga national treasurer w'ekibiina kya NRM yeebale nnyo tuteekamu amaanyi nga busya. Ku mukolo gwe gumu era kwebanjulidde n'ekifaananyi kyagenda okukwatira NRM bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni era ne beeyama okuleetera ekibiina obuwanguzi ku bifo byonna. Era njagala kugamba kutegeeza ensi yaffe ne Uganda ne His Excellency Nkuno bukyagenda kuyiira obululu bukyagenda kuleeta bakulaka payers mu parliament. Eri abantu abakyali abanyiikaavu n'ebyava mu kamyufu k'ekibiina era ne batamatira n'ebyasalibwawo akakiiko akasibwawo okutawulula enkayana bagamba nti baakugezaako okulaba nga basisinkana abantu abo bonna batuuke ku nzikiriziganya. Mu Kampala waliwo abatongoza kaweefube w'okunoonyeza NRM akalulu okulaba nga yezza ebifo by'ababaka ba palamenti mu kibuga. Ate mu disitulikiti y'Ekibuga abaavuganya mu kamyufu ka NRM mu ssaza lya Kibuga West wabula ne batamatira n'ebyava mu kulonda awatali kweyawulamu beeronzeemu omuntu omu okuvuganya ku Bwannamunigina nti kubanga ebyava mu kakiiko k'ebyokulonda ka NRM tebakkiriziganya nabyo. Omubaka w'ekitundu kino Mutumba Abdul Ssetumba nga yavuganya ne bannabalala 8 kyokka n'awangulwa gwe balonze okuvuganya ku Bwannamunigina era nga wakukozesa akabonero ka mmeeza. Okubeera n'ekitunula butunuzi bana NRM babeere ku makya balonde opposition olw'okubanga banyiivu netugamba nedda era twogedde nabo tukkaanya nabo nti Mutumba Abdul onawo independent. Tuli bawagizi ba president era tugenda kunoonya akalulu ka president Yoweri Kaguta Museveni nga tunoonya n'akalulu ka Honorable Mutumba.